Ekifo kino ekisangibwa ku kyalo Nyamiyaga Cell mu gombolola y'e Butanda kye kigambibwa okweyunibwa abantu abagambibwa okuba bannansi ba Rwanda abasima mu zaabu. Kigambibwa nti bano tebafunanga lukusa lwonna lukozesa kifo kino nga ne bye bakolamu bikoze kinene okwonoona obutonde bw'ensi n'ennyanja bunyonyi. Area is degraded and it needs a lot of government efforts for it to be restored. It is also a danger trap in that they have dug a lot of ditches that are very, very deep. Kyokka abatuuze mu kifo kino balowooza nti bano bandibanga beekobaana abamu ku bakulembeze okusima zaabu ono. Abaami ba gavumenti bakatuyamba habw'okuba obulwaire bwaza kutumala n'enteke zino ez'okunywa n'abantu tirino bali kunya ho babona nabende na gavumenti tuyambe. Bachairman bamuno nibo batuteganisize kuno baba bali kulimeza ogorodi abanyarwanda nibije babahereze sente nyamwinji. They were just there but they came back. I don't know who brought them back. Kati abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi e Kabale balabudde nga bwe bagenda okukola ekikwekweto ku bantu bano. We have the inspector of mines who also sits in Kabale. I'm going to get in touch with them, with the RDC and the Natural Resources Office of Kabale District on that issue. Ebikolwa nga bino bivuddeko ebibamba olw'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde nga singa tewabaawo kikolebwa eggwanga liba mu katyabaga.